Mu bbaluwa eno gye tulabyeko ewandiikiddwa ekibiina ekigatta abakenye Kibakenye Isanga Development Association eri minisita w'ekikula ky'abantu ewakanya okulondebwa kwa munnaabwe Waswa Sinini okubakulembera. Ono yalondebwa nga 28 Ogwokusatu omwaka guno nga kabaka w'abakenye mu disitulikiti y'Iganga era n'aweebwa ekitiibwa ekya Mugungumali oba Yaaya. Kati abakenye abawangalira mu disitulikiti y'e Buyikwe bakungaanidde mu munisipaali y'Enjeru okuwakanya obukulembeze buno obwalondeddwa. Bano bagamba nti omuntu okweyita omukulembeze w'abakenyi alina okusembebwa ebika 32 eby'abakenyi okwetolola eggwanga lyonna. Tekisoboka obwakabaka okuba mu bwakabaka kuba atya n'obusoga wabe bakoba kubuteeka buyende obusoga ng'ekiirye buyende eriyo ebintu ebikulu ebikola obusoga nti atabakenye bateeka obwakabaka bwabwe ebuyende. Ekyo kisoboka kikwakituleetera ntalo. Tekisoboka okugamba nti mukulembera obukenye ng'ate ffe abalala mutulese ebbali ate naffe tuli bakenye. Bano bagamba nti okulondebwa kw'omukulembeze waabwe ate ne bamuteeka mu bwakyabazinga bwa busoga tekikola makulu okuggyako nga beenoonyeza byabwe. Kyamusa mu bungi bannaffe ate engeri gye baamala okwerondamu ate nga bamaze okukkaanya naffe nti tujja kusisinkana ate tebalabise. Kale ekyo kyalagire nti waliwo amayiru gamangumangu okuboneka nti bataakubityawo bataakufunawo endowooza yo okugiteekawo ate nga tekitambulira n'endowooza y'abantu abawansi nga bawanga. Bagamba nti baagala lutalo na buwangwa bulala kubanga bamaze ebbanga nga babundabunda okutuuka lwe bazze nga bafuna obuddamu mu buwangwa obw'enjawulo nga kino bannaabwe kye baakoze kyakuddamu okuleetawo entalo bo ze baakoowedda. Tutukoba nti nedda mukakane tusobole okuzanduka nti tuli mu Buganda Kayunga tituteekewo obwakabaka obw'abakenye mu Kayunga ng'ate eweriyo obwakabaka bw'Obuganda obuliyo. Ekyo tubakwakutakula ntalo ekyo tutaka abantu baise okwiramu okubonaabona mukwiruka tetutaka tubekwegera n'abainasi batutegeere kino tekitegeeza nti tutaka obukulembeze tusobole okuteekawo obukulembeze obuli wansi bw'obwakabaka obuli wansi w'amadaala wansi wa Kyabazinga wansi w'Obwakabaka wansi w'Emorimori ninga tetuli ku idaala ly'Obwakabaka budi. Meja Moses Musane yawummula amagye n'abamu ku bakenyi bategeezezza nti mu kiseera kino kye balwanako kwe kulabanga basooka okukuŋŋaanya n'okuteekawo obukulembeze bw'abakenyi so si kutandikawo bwakabaka bwabwe. Ekyo tekijja kusoboka wabula at least tulonde bakulu b'ebika abantu banakuŋŋaaniranga naye nga sigamba nti bwakabaka ekyo tekisoboka. Jackson Musisi abadde akola ng'omukulembeze w'abakenyi ow'ekiseera agamba nti oluvannyuma lwa Sinini okulondebwa waliwo minisita omu gw'ataagadde kwatuukiriza linnya okuva mu bwakyabazinga n'abalabula ku bigenda mu maaso. Ominisita oyo n'akola mwalondera obwakabaka mu bwakabaka konzaala abo ndowooza babbeeyi baffe kuba nyenze kyamaanyi interim n'ebyo bintu nze timbimaite. Nango bekigambo nti you started your blood move nti mwatandikira ekintu ky'omusaayi nako kuba ndi kwogera ng'oyatumwire nango but you will only be successful when you have killed all the basoga. Olw'okuba nti abakenyi tebalina nsibuko ntuufu gye bava, omubaka w'essaza ly'Ebbaale Charles Tebandeke agamba nti n'ensonga ddala lwaki abakenyi nabo tebateekwa kubeera na bwakabaka bwabwe obutongole mu mateeka newankubadde nga nabo bandyetaaze okufaananako ng'obukulembeze obulala obw'ennono. Do the Bakenya need kabaka? Of course we would need, but the geography is not on our side. And therefore we are impeded by the geography. Tebandeke ategeezezza nti ng'abakenye babeeko obukulembeze bwe balonda mu mitendera egy'enjawulo basooke okwagazisa abantu baabwe obuwangwa bwabwe n'ebyafaayo byabwe. Twetaaga obukulembeze as a way of forming stewardship and entrusting our powers and authority
to that group that will lead us forward, and also to keep the effectiveness of our unity, culture, customs, values and norms. Olukiiko luno we luggweeredde nga balonze olukiiko olw'ekiseera olugenda okulembera abakenye bano mu ggwanga lyonna nga bakolera wansi w'obwakabaka bwa Buganda n'obwakyabazinga n'obukulembeze obulala obw'ennono. Against the Bakenyi, and then